Omulaba embeera nga bweri enkya lunaku olwaleero tukeeredde maziga mulire siga ssanyu okulaba nga General Edward Katumba Wamala ate abazigwadde batambulira ku boda bamayimiridde emmotoka mwabaddaali amasasi era muwala we nalugulamu obulamu kw'ossa n'omukumi we asobodde okubeera nga addusibwa mu ddwaliro okulaba nga bataasa embeera ye. Naye tuli ku siini ekintu kino oba ekikolwa kino bettemu eribadde abasirikale bangi nnyo nnyini ddala abakungu mu poliisi ab'amaanyi batuuse okulaba guki ogubadde ne poliisi yabakanye edda n'eddimu ly'okulaba nga ekola okunoonyereza. Nze Sonko Muhammad okumira no Good Talent kyagenda mu maaso kubanga tukuwa emboozi endala nyingi nnyo nnyini ddala nga bw'olaba emabega wange waliwo n'emmotoka ya poliisi etuuka endala waliwo abakuba babaddewo abafulumye naye n'abalala bangi nnyo nnyini ddala bakyagenda maaso n'okulaba nga batuuka mu kifo kino okulaba nga ate kati ebyokwerinda binywezeddwa nnyo nnyini ddala. Omukulu ali mu ddwaliro General Edward Katumba Wamala ngono yali minisita wa Works and Transport osobola okubiyita ebyentambula n'enguudo mu ggwanga Uganda naye nga ye muwala we gobeda gubija tubalaga mu bifaananyi Brenda ye yafiiriddewo n'omukumi we wabadde amasasi gano. Tuli mu bitundu by'ekisaasi naye twegatteko tugoberere tukyagenda maaso n'okuba nga tukuwa emboozi endala nnyo nnyini ddala. Nga bw'olaba ku sayidi ali ku kamera sobeera ng'akulaga ababodaboda we bali n'abantu abalala abali mu kitundu kino twagala tubeera ate nga twongerako nabo batubulire embeera eno bagisanze batya babirabye batya. Tukyagenda maaso njagala tembeere nga njogerako n'abamu ku batuuze oba ku sayidi gye ndiko waliwo abavuzi ba bodaboda n'abantu abalala twagala tulabe embeera yeeno bagifunye batya. Abasebe omugye bali ku ssebo obulamu bugamba butya ekiguddewo mukitegeddeko? Nze mbadde naakajja wakatomanyi kiguddewo mu ggwanga kulidde omukulu bamukubye amasasi tulina okusaasira kona kuyinza okubeera ngaokusa eri famire kinnumye wange kubanga enewe nze kinkuteko ng'omuntu kuba kyennumye nnyo sandi kyagadde mu ggwanga lyaffe. Embeera ya nnaku nga bwe mugiraba se ogamba otya ebisebo obulamu oli neyiba wano mu kitundu kino? Nasula kulambira sisula wano naye ebintu mubiwuliddemu kya mawulire gano mugafunye mutya? kulidde biwulire nange sibaddeewo sijja kugamba kyesimanyi. Nga bw'olaba abantu abasinga obungi bavudde mu bifo ebyenjawulo ate bawulidde omulanga balabika nabo bazze okubeera nga badduukirira omulanga guno naye waliwo abantu ab'enjawulo. Mukulu osibira ssebo amawulire gano ogafunye otya? Kitumye nnyo kubanga mukulu waffe oba taata waffe okufiirwa muwala we kale newankubadde sigo badde bagiridde okutta badde bagiridde kuttaye naye kega kiraga kyetaagisa okwongera obukuumi bubeere kumpi kamera bazibunye buli katundu kuba ate ekitundu kyekimu nebatidde gwe battira muganda waffe Kaweesi guba kumpi wali kumpi waliraanye kitegeeza balina okuteekawo ku bukuumi kamera bazongere mu bufo buno butonotono. Nga bw'olaba mu sayidi abakulu bakyagenda maaso n'okulaba nga batuuka mu kifo kino emmotoka zidduka abakungu abalala abakyatuuka mu kifo kino ntiba tukyagenda maaso twogerako n'omutuuze omu asebo gwe muno mwokolera embeerabeeramu nnyo kati mbadde ndeese kasitoma naye amawulire nagafunye bafunye awo ssaawa nga 5-6 baŋŋamba abazayi waffe bamukubye amasasi naye ekyomukisa omulungi yasigadde mulamu newankubadde kyandibadde kibi olwokuba afiiriddwa muwala we naye nga tageti ebadde yakutta ye. Nga bw'olaba embeera bw'egenda mu maaso emmotoka zikadenge emmotoka za poliisi emmotoka z'abakungu ziyitawo. Mukama wange osibye otya ssebo obulamu bulungi ssebo? Amawulire gano ogafunye otya? Amawulire gano ngafunye nga bugenzeeko naye sigezeeko nnyo okugafoolinga kubanga ffe nga wasefu boda tubeera bize ku mirimu gy'abakama baffe. Waliwo okusaasirako nakuyinza kulaba ng'okwesa eri famire y'ono omugenzi okusaasira kw'amaanyi nnyo kitalo nnyo okuvaako omuganda waffe oyo naye nga kibi nnyo ddala naffe ababoda batunywereddwa kubanga abantu abamu bakozesa epiki ez'enjawulo beefula bodaboda ne bafuuka abatujju bavunyisa omulimu gwaffe naye nga kitali kirungi. Gwe ng'avuga bodaboda olowooza ki ekiyinza okuddirira eri kino ekiguddewo twali tuli mu covid boda bazigaana okutambula olowooza ki ekiyinza okuddirira? Kiyinza okuddirira bodaboda zeetaagisa tutambule nga tuli mu bitongole ng'olina ekikulaga ekikwogerako
n'ekitongole nga kikumanyi. Okay, toyanza nnyo toyanze ngesebo anga bamulaba embeera bweri abatuuze abakozi b'omu kitundu kino ate wagudde enjege eno bagenda maaso n'okulaba ate nga bakungubagira yofudde n'okulaba ate nga basaasira yali minisita wa Works and Transport General Edward Katumba Wamala. Tovaawo tukyakomawo era tukyakwa updates endala nnyingi nnyo nnyini ddala. Ntuli Kisaasi ewatuuse obuzibu oba general gyabadde ava nakubwa amasasi nga bolaba motoka za poliisi ez'enjawulo ez'amagye zivaayo okulaba nga ate abakulu batuuse okulaba kiki ekibadde ebiri bitya. Poliisi yo yabakanye dda n'eddimu ly'okulaba nga enoonyereza kiki ekibadde ng'ejja kubiddwamu amasasi asimattuse naye muwala we Brenda ye alufiiriddemu akosa n'omu kwabadde driver we naye aluguzeemu obulamu. Nga bwe twakutuuziza nti wano ku Good Talent tugenda kuba nga tukuwa emboozi zonna nga bw'olaba mu bifaananyi twagala kubeera nga tutuuka mu nde ne security y'amaanyi nnyo nnyini ddala naye tugenda kuba nga weekuumira wano subscribing sharing nga tuwe endowooza yaawo tukyakuwa ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Abafokasi byebyo nkutte bukwasi. Ngwatireko wano ku stand. Emotoka ezimwe okadde obusobola okuvugako